Omukyala ogambye otya? Nti nkwagala nnyo. Okugamba Ka bulijjo. eh Nkwagala nnyo. Ka bulijjo. kale ku kyenjawulo ky'olina. Tosobola akenjawulo. Koza ako ka bulijjo. Mbozi mumuyita linnya ki? Momo. Tolaba? Momolito. Mumuyita Momo 19, mumuyita Momolito. Kyokka nze muyita Huni. Ani mugambe Huni aha. Mumuyita Momolito, mumuyita Momo 19, bwe tugenda ku lw'omukaaga eyo mu lumbe mpulira abamu bagamba Nalubooza. Kyokka ate nze muyita Huni. So mugambe Huni aha. Huni, I love you so much. Ka bulijjo kwogera buli lwa mukaaga ne ku makya. Omukyala wange gyali eka ndabiridde okufa obufi. Bali mmesi n'okuba n'ettaayi wange. Simanyi oba yakikoze atya. Mukyala mukwano wakikoze otya. Naye andabiridde nze n'ab'enju yange ffenna. Atulabiridde. So mwaddingana mutowolo officially. Baba bwaga mwaddingana. Gyalika. Alika. Takatokosa ttooke. N'omuceere. Senna ndi awo dayat yakyuka. Agambe kati kooki kenkolera ennaku zino. Drills zino kyukamu. Weight ejjira ku mukono. Omukyala ogambye otya? Nti nkwagala nnyo. Okugamba Ka bulijjo. Nkwagala nnyo. Ka bulijjo. kale ku kyenjawulo ky'olina. Tosobola akenjawulo. Koza ako ka bulijjo. Mbozi mumuyita linnya ki? Momo. Tolaba? Momolito. Mumuyita Momo 19, mumuyita Momolito. Kyokka nze muyita Huni. Ani mugambe Huni aha. Mumuyita Momolito, mumuyita Momo 19, bwe tugenda ku lw'omukaaga eyo mu lumbe mpulira abamu bagamba Nalubooza. Kyokka ate nze muyita Huni. So mugambe Huni aha. Huni, I love you so much. Ka bulijjo kwogera buli lwa mukaaga ne ku makya. Sebo. Wagwan. Nze ndisitedde ndi Chris. Mpozi bagamba Chris oli waga wagwan. Okuze nnyo n'olulimi tokyalutegeera. Neteekateeka olwe ekiseera ekiddako nga be basobola okumbuuza nsobola okubiddamu kuba ngenda kufuuka ate omusomesa ow'ekika ekyawaggulu. Andi bw'obeera omuzadde ofiire omusomesa asookerwako. Bajja kukubuuza zinjathropasi. Bw'oba tomumanyi, omwana baba tamumanyi kusomera tewaba nsonga kuba ajja kugamba omusomesa n'eddala tabimanyi. Kigambe muno okuyimba kuzitowedde nnyo beekutuuka totandise pulaninga bya kulitayalinga. Okuyimba tekunzitooweredde wabula okuyimba mmanyi kimu nti kuba n'ekiseera kyako oba oyagala oba toyagala. So olina okweteekateeka butya bw'okusigaddemu mu butuufu bwako ko tekuviikamu naye osobola okuva mu kuyimba n'obeera nga oli ku kuyimba. Bw'obeera emabega w'omuyimbi oba tokyali mu kuyimba. Olina abayimbi apya b'otulekagamba. Simanyi naye oyinza okusanga ng'ate ndiye tomanya. Tomanya Mukama byaleeta. Gy'obulidde bafanze bakumisinga nnyo tulayikaleka mu kamera music ye wamulekayo atambula. Ku briefing emuko gy'obulidde tunetuzeemu okukulabako. Mbaddeyo era gyendi kuba mbadde nkola bwensoma bw'omanyi oventuringako mu bintu ebirala. Kale obudde obw'okujjanga Smith tuwe tunyumyemu bunzibuwalira naye kati kembufunye leero kyova olaba nti tunyumya. Sikyabulina nnyo nga luli kuba ate obutono bwemba nawo ate nina okunyumyamu nkodo omukyala banaaki ye omukyala ali ati gyali amoga. Ekigambo amoga kinene. Alaba atemye ate kati ettooka akyatayalisa. Banaaki nedda ate ennyini yakyuka. Kati kacumbali wamuvaako. Kacumbali oba awalwa mukaaga nja kuddayo nkebeere ku mmenu. Anti munange by the way omukyala ogedde ku kyokutayalisa tugenda gendako ko mu bayimbi embeera eriwo naye twakoma okulanga gw'otayalisa kati yatayalisa mwakola season. Nze sera kufumba lwakusatu tera okubeerawo. Sera kufumba lwakusatu. Omanyi obufumbo tebakambira mulabewo nti mwolina okuyimirira ofufuggalize buli kimu kuba kuyambagana mu ngeri emu oba endala. Akati ate ffe ababeera mu bufumbo obunyuma tukisussa. Munno bw'aba agolola osobola okuzimbula ku kabada. Bw'aba ajjula
osobola okutegeka amazzi osobola okugenda juice mu fridge nekinyuma ate wanyife tuli bateeketeeke tuli bateeketeeke nti nze maama wange twafumbanga ffena yanjigiriza okufumba mmanyi okufumba nga simanyi nti anjigiriza okufumba kinaaba kya mugaso gyendi kale n'olwekyo maidi esente ze yandibadde atutwalako zigulamu engatto sittaka zigulamu engatto omusajja wangatto nnyo maidi bali mitwalo 10 bitya bwe zityo ogattagatta watofunye akataka ng'omwaka gwete yobalaba nti bamaidi wano eno tujja kubalowoozaako nnyo ku mateeka gaabwe olw'ensonga tusobola obyekolera funa abasanga e Saudi ogambye babuuzeeko abali e Saudi nga bakwagala nnyo naddala bakadaama bannange bannyinaze bassebo mwebala okuweereza okunonna okwerekereza abantu abo bagenda okunoonya esente nga bakimanyi nti omulamu ogwo batutte be ba Moses ba famire zaabwe so ntumira ku buli muntu nga gwe Moses wa famire yo Moses wa family kitegeeza gwe olina okumenyawo barriers z'obutali buyigirize gwe olina TV entuufu balina girabirawo gwe Moses gwe olina okukyusa ebyasoba byonna gwe olina obitereeza abasinga obungi bwe tuli so ba Moses mbaluma n'ekirala munnange temukoowa Moses alina okusanga barriers ezo zonna era bw'osoma olugero lwa Moses olaba kyeya ati ate omukulisa nze nzekka tuyogeyoge covid fenna covid yali wake up call covid nno namubeeramuko kitundu neŋŋendako mu mirimu yange ey'eddala naye yali wake up call nti ebyajjanga bitugambibwanga katubiteeke mu nkola funa alternatives mu mirimu mu bintu ebirala venturingako kewalala bwolaba lotale gurupu ng'etudde gijoyininge tebaba tebateesa simu bubi emyaka oba ogiwezezza lotale groups kati obuzibu bwe tulina tusobola okukola lotale eyaffe ffenna nga bwe tuli bakijaana ne tusobola okusanga ey'abali ey'abaki gyetugaa nti ey'abakulu obanga obukulu si myaka ate emitwe giba egy'amagezi si migejjo so many things are happening around the world naddala mu ggwanga lya Uganda ngenda kusooka tukuvugemuko speed tutandikire ku Uma oli muyimbi Uma nga gwe bigenda mu maaso tumanyi oli musajja asomyeko naye Uma twakulanga ogyenyigiddemu nnyo not even okulanga weesimbyewo naye tunagenda ku kiriwo essaawa zombayo yes omanyi bwe weetikka olusekese lw'enku olina kulabira wano nga weetikka nti luno lwentise lulimu obusiisi olwetika nga lukalu nnyo lulimu obusiisi suubira nti bw'otuuka ogenda kutuukira mu kwetakula kati ensonga za music industry yaffe zirina olugendo luki bannange lunene ate luwanvu tulinamu obutamanya tulinamu mislead bingi naye nze kyenjagala okugamba ba stakeholders bonna tetwandiwadde mwaganywa bataagala kino kubanguyiza twandibadde mwaganya olw'ensonga batumira loopholes zetulina zebafencaringako bangi sijja kumentioninga nti ono nti oli kuba n'abamu bali invisible andi bw'owulira enduulu ng'evuga ewa neighbor kugamba mbu nno owaye abawe batyo bwe baba gendayo siri memba naye tekitegeeza nti nno sigiraba oba sigyetaaga naye sokoddeko mu koona weetegereze manyi kooki w'ebikonde n'ow'omupiira abasambi bakola obi bagoba kooki lwaki tebagoba abasambi bano abasamba abateeba bagoba kooki olw'ensonga yabayita sisitimu etulemesa okuteeba kati bba abakitegeera bategedde kyetegeeza kale awo nga tuvuddewo okulondako going to be part gwani gwolabamu obugunde sikirungi kulondesa mukwano bwe tuba tugenze mu bukulembeze sikirungi kulondesa mukwano kusaha nesindi awo mba president naye waliwo ekintu kyolaba nti ono Sebunyasula oli Emanisuli Semanda kati kugaliwo waliwo alina omukwano we gwa planningira anti kati mu bukulembeze njagala nnyo tulondwe abakulembeze okuva ku byalo byaffe
ng'ojja kugendebwa chairman omugambe ssebo mukulu gundi omuwoza w'omusolo tunoonye tenti twafiiddwa omanye kati ekintu kyaba MP twakizza kutufuulira tenti n'amasefuliya kati lwaki oyita mu ngero Kateero tetukumenga musajja wawe anti kati omukulembeze bw'aba saaha nze nga Kateero nina n'ebiri personal tenti ozifuna mangu tenti nyinza n'okuba nga njagala bagazi kutuulako oko wali ne bagindeetera olw'ensonga n'essimu y'omukulembeze wamaawo tukutegedde owaayi omukulu ya paalamenti yesterday bamukulu Dr. Hildaman yayanjudde etteeka bamuyita honorable Hilary Kiyaga ate bali twamumanyira nnyene waffe honorable Hilary Kiyaga n'omukyala Rachel Magola bayanjudde etteeka ku copyright ate nga nakulako sometime back nga kyekimu ku byoforefrontinga what is your take on this nga gwe omuyimbi ayagala okulitayalinga kale nasanyuse nnyo olw'ensonga si be bantu ba ati abasooseeyo mu paalamenti naye baba nga basobodde okukireeta singa kinaatambula obutuufu nga bwe kirina okutambula kirungi olw'ensonga bannange ekintu ekyo kiyamba ffenna kiyamba beyond music bwe nnaamala okumaliriza kariya yange eno ngenda kufunula ntya ngenda kuganyulwa ntya mu kino kye mbadde nkola kuba tulowooze nnyo ku bulamu obwo olw'ensonga kiba kyakubaawo buli talent erina expiry date naye kariya esigala ekola ki egenda mu maaso so kati talent zirowoolezeeko nnyo nga ebihindari nga bizze age changing technology emergence of new acts what byonna nga bizze kuba biba byakuba abayimba mu 60s si be bayimba leero so naate waliwo era abakyaliwo nga ba mu 50s nga bakyayimba mu 60s 70s nga bwe bali tubalabirako bakadde bafaabo so tusobola tulabe nti biki ebibalemeseza okubeera we balina we bateekeddwa okubeera bye bino tulina okulambika tulambike nga twagaliza n'abajja omanyi taata omulungi agenda ku bijja byewaabwe n'ayimirira ku bijja byewaabwe gye bitandikira n'atambula paka gye bikoma n'amanya nti si yasoose okuba taata mu kika waliwo bataata abaasoma ate si yagenda okusemba so kati naye bajja kujja bamulambule nga w'amayinja nga gali ku tiles oba nga eddaalo baaliseeteza omanyi taata omuteeketeeke baba bamuyiwa kaniirwa emabbali baba bamusiimuula nako bamuterako n'akayinja kale nedduwaayo esente zizikola tezibula basebo ne bannyo abalungi abatulaba ndi musanyufu nnyo mbeebaza musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubeera nga ndi wano era mbaaniriza okujja mwebalire ddala njagala kwebaza media fraternity yonna nti at least teyeekubira issue bwebeereze bajja ne basitukira wamu ne bayita issue neeyogerwako ensonga eno ffenna tukwatako saala tugitunuulire nga tutunulira mu perspective ya muyimbi ya ssomero ya minisita kuba etugatta ffenna omuntu bwayogera essomero ndowooza essomero lyejjeserero kya Luganda nnyo naye tugendera essomero lyejjeserero lya buli kintu gyojja okusanga omusomesa gyojja okusanga omusawo gyojja okusanga purezenta gyojja okusanga omuyimbi kubanga nkikkiriza nti ayimba yayitako ku ssomero nkikkiriza nti atudde mu parliament ali ku floor n'ali mabega wa chambers naye yayitako ku ssomero n'ali mabega wa kamera yaliko ku ssomero n'awandaba wayitako ku ssomero minisita okuvaayo n'araisinga ekintu ekyo sijja kugamba mbuno minisita kyeyakoze kikyamu kituufu era kirungi kyogerweko era kireetebwe mu ddiiro eyo nonno calling ebaze ebbanga nze nga omuntu nja kwogera ku lwa bannange abamu bwe tugenda mu masomero ne tukola entertainment tukitwala nti ife twasikira madingo maani abajjanga mu ssomero black power ku friday n'azimbya akanyamaane bwe kityo n'abantu abajjanga ne bazannya emizannyo bibiina ebyenjawulo bajjanga ne bazannya emizannyo mu masomero gaffe naye twatambuliranga nnyo ku kuyiga nti muba mulimu ekyokuyiga ebitongole bye tugenda nabyo ebitwesiga ne tugenda mu masomero bitukuutira nti
mugende mu masomero naye twagala oyogere ku drug abuse, twagala oyogere ku teenage pregnancy, twagala oyogere ku kino, naye weekanga nga olumu omulamwa gubuze. Sijja gamba nti ngenda ku blaminga ebitongole ebitutwala mu masomero, naye waliwo obunafu. Omanyi bw'obeera obookinga omuntu okumutwala ku event yonna, olina okusooka okumanya ani aliwa, ajawa, ali luddawa. Sisuubira nti oli bwampita okujja ku mbaga ye ngenda kujja nga mpise waggulu ku tent. It is quite different. Wekanga waliwo ekitamala mu njuyi zonna muffe ne gavumenti yennyini nja kukigambiramu olw'ensonga gavumenti kalabaalaba ate alina okuteekesa n'ebintu ebimu mu nkola. Waliwo emisomo egiba gyetaagisa nga bwe tugambamu tugenda kufuna emisomo gy'abannamawulire, tufune emisomo gy'abannabyabufuzi. Mbadde njagala ne gavumenti etegekeyoko ku musomo gw'abantu abategeka ebivvulu, nga si gwa kujja kuba blaminga, nga gwa kubatangaaza ku mirimu egyo. Omuntu bw'aba agenda okuteeka omusomo oba ekivvulu mu ssomero, amanye nti ekivvulu ky'omu ssomero kiba totally different ku kivvulu ekibeera mu bbaala. Ekivvulu ekyekinnansi kyanjawulo ku kivvulu ekibeera ku luguudo. Njagala tumanye ebintu ebyo, naye weekanga nga abayindi ojja kubanenya oba bayita teyina, obanenye kitono, kubanga promoters namugamba njagala vibe. Njagala vibe nti kikiriwo ekireeta enduulu. Kati nga ajja kunoonya ekireeta enduulu, ng'ekijja okuleeta enduulu kukuba 180, naye nga 180 agikubye mu bayizi ab'essomero. Weekange nga ne information eyamuweereddwa tagiyisizaawo olwa enduulu. Tubirabye ku bintu bingi nnyo. So tulina okwekyekinga nga ffe abayimba olw'ensonga nti emikutu oba emiwaatwa mwe tukolera tukiraba nti giggaddwawo buli olukya gusalikako. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti twagala concert zitegekebwa mu masomero, olina abantu b'ofiiriza bayitirivu nnyo. Nze kennyini aperforminga cabinet ne team gye nnina emabega eorganizinga concert eyo n'omulama gwe njagala okuggusa. Ffenna oba otufiiriza, tosooka bw'olaba issue eno ng'ezze bweti nga minisita, kyova olaba nti nzize olw'ensonga nnina ekirowoozo nti njagala kukola compilation, oba oli awo nkole kyembadde sikolangako, tufune minisita, tufunemu symposium, ntuuleko naye mugaziyize obulambulukufu bw'ensonga eno. Ayinza okujja minisita ng'omuzadde na-raisinga issue eyo, naye nga ajja kukwata eky'omuntu omu akiblaminge ku lw'abalala. Omanyi bagamba tosala gwa kawala tunalaba gwa kalenzi. Nti n'ekirala akanaakulyako amenvuko kasooka kukola ki? Kasooka kususa nga nako be kasusa. So badde njagala minisita tufunemu symposium naye, oba oli awo ensonga eno ngimulambululire bulungi, olw'ensonga nze mperforminga okuva mu kindergarten mpaka ku institutions zonna, era bandabeeyo, naye sikolayo bye sikaza olw'ensonga nze mmanyi, naye sijja gaba bannange nti tebamanyi. Bayinza eyinza n'okuba nga promoter yamugambye gikube bw'otyo njagala vibe. So tulina okumanya bwe tuba tugenda wano tulina kuba tutya. Yo gavumenti eteekeddwa kukola ki ku issue eyo, kubanga nzisubirangayo omusomesa akeera ku makya simulabangako nankubira essimu nangamba abadde njagala ojje ku ssomero lyange naye ku luno njagala ojje nga toyambadde. Simulabangayo, taliyo. Lwaki abayimbi bettanidde nnyo ennaku zino okugenda mu masomero? Amasomero obudde buno galimu ku ssente oba? Essomero ne mu butale tugendayo lwa promotions and what, naye ebivulu by'amasomero oba ebintu bino masomero byetaagisa abaana b'amasomero. Njagala kukugamba nti bwe tutunulira infotainment, tutatunulira edutainment. Nze nina ekintu kye nsobola okugamba omuyizi n'akiwulira ate n'akigraspinga bulungi n'akitegeera,
okusinga oba oli awo olumu n'omusomesa nti abayizi bano eno mu holiday jagala gaana bajja mu bivulu ne balaba abayimbi era batulabirako nti naffe bwe twali abayizi waliwo abayimbi abajjanga ne tubalabirako. So kati kirungi bwe nzija nze ne mugamba nti nze nno gwolaba nti nasoma era namaliriza kusoma nenkola bwena ate wategedde gwe nno olina n'omukisa waliwo TikTok waliwo n'ebiki naye ebintu bino bigenderere balancing ebintu bino kolabo ti nga nze kennyini ze nkyogera. Omusomesa bw'anaakyogera omwana ajagamba we musomesa wa lugezigezi omanyi ticca Kabonge bw'atyo ye wa lugezigezi yeeyingiza mu bintu byaffe. So ne bw'akiwulira nga kiva muggwe an icon kikola sense ebiseera ebisinga kwe tugenza naye tuva ku mulamwa olumu olwa guidelines zino ne tumanya anaayina okumplementinga guidelines zino eno kubanga omuntu bakubira essimu n'akugamba nina show naye yankya takubuulidde oba eri kuki kati gwe bw'otuuka mu main hall ng'enduulu evuga bw'okuba 180 enduulu neevuga nnyo kitegeeza yongera okube 180 because oyagala nduulu. Twekanga nga bw'ojja ennaku zino ne bw'obeera okoze crusade n'otatuyimbira luyimba na bandi crusade osanga nkalu muziyitako eyo nga nkalu twakitegeera nti bintu bino birina kutambula bibiri awali essanyu nga bwe tukola ki nga bwe tuyiga. So njagala minisita tufune bulungi nti before okusalawo ekintu kyonna asooka atuwulirize kubanga waliwo abamanyi butya bwe ensonga eyo bweyina okuba n'otasalawo obusazi bubeera bwanakyemalira okusalawo obusazi ate naffe era bujja kuba bwanampulira zibi bwe tugenda mu maaso okutegeka obutegese biki ebintu ebyo nga tetuwulidde konsaana eyo. Blame Katel. Nja kugamba ffenna sijja kupininga ono ngamba ono ngamba oli wabula ebeere wake up call ffenna kuba minisita asobola okuba nga yakyogeddeko naye nga abazadde bakyogerako dda kikiri kyegamba nti tetuwa bantu balwanyisa mulimu guno mwaganya kati issue ng'eyo omuntu alwanyisa art mumuwadde go ahead ennene olw'ensonga tusa kwogera ku argument ya nudity mu school. Singa minisita adda kibeizinga agamba nti mubaala muba swimming pool patede naye mu ssomero tulina okumanya nti kirina kuba different tulina kuba balala. Naye ndi muno yavuddeyo n'agamba point ate n'agamba muno si mulimu gwammwe okubayigiriza abaana empisa abazadde bakole ogwabwe namwe mukole ogwammwe ogw'okusabula endowooza. At the end of the day tuli bazadde ffenna. At the end of the day tuli ki oba ndi carpenter oba ndi muki oba ndi muyimbi tuli baki bazadde because when we go back tuli baki bazadde ate omulimu guno gwe tukola gw'abantu ffenna. So mulimu gwaffe sijaga nti si mulimu gwaffe olw'ensonga tuli bazadde ffenna kitukwatako ffenna. Gavumenti abamanyi ng'abantu b'effujjo olowooza ebintu bino binaakolebwa baba imposinga so kikola out of goodwill not after babimposingeeko. Kyova olaba nzize kuba nga waŋŋambye nti mu nnimiro yange olaba omwana ng'ajja asaawasaawa n'oluso ng'ali eri busukkakkubo bw'asala ng'ajja asaawa ebitooke n'olaba ng'asebedde ku nnimiro yo okola ki? Era ojja misinde n'ovaayo oba wakuteekako sseŋŋenge oteekako sseŋŋenge. So nze kyentunuulira nti sagala minisita akole kusalawo twakomeredde wabula tusobola okukinogera ki eddagala olw'ensonga tubenefitingamu ate ffenna. What should be done? Way forward is tulina okufunamu symposium abategeka n'abayimba mututuula nti bw'oba ogenda okuteeka event y'essomero bw'ogenda okukozesa act bayite bagambe kirina kuba bwe kiti mulina kuba bwe tuti kale wadde baba abamanyi naye bajjukize bala obuvunaanyizibwa tubeere ba buvunaanyizibwa. Kati olwo ejjava yagambye otambula n'ennywanto otambula otagala ng'okola performances kiki oyigiriza nawe ndaba oyigiriza abaana n'ebyokunywamu and all that because act zo related ku butamivu and all that. Ennywanto eyo teriyo bbaala gy'ogendamu gye batundiramu ebintu by'abantu. Ennywanto eyo nagikwata nangezaako kulaga nti nga bwekimanyi statistics bwe zigamba nti 31% young women tebaagala kuyonsa baabandoninga breastfeeding. Ate nga breastfeeding yali crucial ategeeza kinene nnyo mu science
neŋŋamba ennywa teno kanzikwate ngimalemu vali abazadde badde kuki kuyonsa. Ate kikyankinjawula ku balala kubanga ebyokunywa ebirimu sibyesittaza kikuuma nga tomanyi olw'ensonga oba opafominga sikirungi kupafomingira muntu amanyi kyogenda kukola kati awagenda buuka kati awagenda kukola bwati oba tokyali pafoma pafoma olina okubamu ne surprise nogwe. Osiibula abawagizi all over the world kuva Uganda tugende Mubende iyo Kenya ne Wasiga. Dax Katel omulyeruba bannange ndi musanyufu nnyo okuba wano eno mungoberere musubscribe ku YouTube channel eno ne yange Dax Katel UG my new pages Instagram ne Dax Katel nyini app ngaye entertainment oyagala sanyu click pa obugambo bw'omukyala nga tumaliriza kwa interview agenda gira bamuweerezeyo akagambo. Yes. Manyi alaba wadde atamujjena nkutumiddeko nnyo mukyala wange anerabidde nalina okuba netaayi naye nkutumiddeko nnyo webale kundabirira webale kutulabirira sijjaga kundabirira atulabiridde ffenna ntumirako abawagizi bange bonna bannayuganda bonna nawe okutumiddeko balabiridde mulina omwana aboogo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.